akalulu bakimanyi nti ko kaganye bembadde njogera nabo okuva mu kampu ebaŋŋambye nti bateeseteese dda n'okubaga petition egenda mu kooti okuwaabira Nalukoola. Oli wakkiririza nti agenda kuwaabira kitegeeza abakkiriza nti akalulu kagize eki akati ku bya kooti ate olaba nkaabira mu biki. Awo nawo tumaze okubataayiza. Njagala mbalage gye erigenda okukola ku nsonga ezo ate bino bye bisinga otwanguyira. Benjamin Katana, Kakande Kenneth Paul, Samuel Muyizi Mulindwa, Musisaaliwa. Ono leero tumusonyiye tajja kuddamu ebyo ajja kusayininga affidavit yokka. Baloya ba struggle. Ekirala ekibadde kitulangibwa ne bumulaba batukuba emigga emizibu bwe gityo tebaasuubira kye twakola kubanga twabalaga nti tulina brain power ne batuyombesa naye teweenenyanga kukola kintu kituufu. N'olwekyo tetujja kwenenya kukola kintu kituufu ekyokuleeta kandidate omutuufu mu kiseera kye ekituufu. Twaleeta Erias Luyimbaazi Nalukoola. Nawulidde mwafunye ne laava etandika okusala ku linnya lye Naalu babagambye nti Nalukoola azaaliddwa muno, akulidde muno, asula muno, ate akolera muno. Akolera wa? Akolera muno. Kati bw'otalonda oyo oba ogenda kulondaani. Ebya kooti mubitulekere era temutya mwe mukwate bukwasi namba z'amasimu ze mulina okukubako ebisigadde ffe tubikoleko. Kaakati kammalirize ne kino. Omukadde w'entebe tabatiita. Omukadde w'entebe afaanana Sseggwanga erina oluwonzi olumyufu yatiisatiisanga bannansinga ebagamba nti lwokya. Bagenda okulukwatako nga lunnyogoga okukira omuki. Nze mulozezaako ndukutteko bataka oluwonzi lw'omukadde w'entebe lunnyogoga bennyogonnyogo. Tiimu evudde e Busiro ate eno sampo temuwanika emikono mwenna abavudde e Busiro okuggyako abo be nagambye okuwanika emikono. Kansala Kasaato ne ttiimu yo muwanike emikono. Abo bokka be nagambye okuwanika emikono. Be mutalabye omulimu ogwabwe gwakukolera wansi okuva olwaleero nnaku z'omwezi 14